Obeera Kampala omuganda we nakubira Kalimu. Halo baba tuwanji. Bade njagala mbeereyo mu kyalo ku Lwokutaano. Ngenda kuleeta mukyala. Namugamba kale. Fena tugenda kulwayo bonna bakubidde ntimba kubidde baba kale. Bade sigenda ku kale naye kanyigirize nzije ate oba mwannyoko. Ng'oyambala ogenda Kabale Bugonzi ku Lwokutaano. Amumala okusaala. Amulinda mukyala wa Musiitwa. Bannanga agenda okutuuka ng'alinga eddubu. Omugamba mwannyinaze yono omukyala waffe oba weesesa yono. Kampala yenna gw'olabyeyo yeye. Omwana n'ogamba owaayo buli mukazi aba n'omuki n'omukisa gwe. Ojjayo wano omukazi n'omuyimiriza wano n'omugamba akulaga ebbaawe kye yamwegombako. Naye kennyini takimanyi. N'omutunuulyanga ne bw'aba atambula ye kennyini omukyala tamanyi obadda mu maaso obadda mabega. N'omutunuulira najja mulongo omusajja oyo mubiru musajja mubi nnyo. Twatandika ffenna mulongo twava eri oba olyeye katosi ku mwalo ne tuzimba wano emukono. Naye mulongo omusajja oyo agenda kundekawo. Kyokka mulinamu abaana 5 laba mulongo ebaali 6 n'oli Judi yafa ne basigala 5. Kyokka agenda kuwasa omukazi omulala. Nonsense. Nze gw'onnyonnyola omuwendo gw'abaana bammwe nze ngusinza bbulu taata waabwe. Oba agenze okwagala okwanjula omukazi omulala nga takimanyi nti mulina omulambo gwa Jjuma. Oba agenze okwagala okwanjula omukazi omulala nga tamanyi nti w'oli ewaka era oyina abaana. Abamutaddamu kujja ku ssente kundiswa kitinda. N'olwekyo abakyala obufumbo si baana. Any fool can produce. Abasajja be mutigisa n'abaana omusajja azaala abaana 15 mu mwaka gumu. Bwe baba nga abaana baffe be twali tukulembeza lwaki batulekawo n'abaana baffe? Munzire omusomo tegukyanyuma. Lwaki batulekawo n'abaana baffe era n'obandeetera n'oŋŋamba mulongo omusajja yasuulira n'abaki nga ne gwagenda okwanjula tannamuzaalira wadde atya. Bakazi mwe mufune emigaso ewaka. N'otunuulya omukazi nga lwabaddewo ne lwatabaddeewo zifaanagana. Nga ne mwagenda mu kyalo n'amalayo wiiki ewaka wasigala weewamu. Ewaka awo weefuzeewo ki? Ojja kusanga omukyala nga ye ekyalo kimumanyi. Kuba naye mukyala Kamaadi alima. Mukyala Kamaadi ebijanjaalo ebye bye ebisooka okubala. N'osanga oli nga bakimanyi nti mukyala Peetero oli omukazi muyonjo. N'akabalaza ke ye kaba katukula. N'osanga omulala nga ate omukazi anaasa abaana. Saawa 7 abaana be banaaba. Saawa 10 abaana be bakyusizza olugoye. Oyo omukazi abaana be. Gwe weefuze kiki Mama Kajoba? Kiki? Nzera ngamba nnyo abasajja abakyalemeddwa okukulaakulana. Mukebere nnyo amagezi g'abakazi abali ewaka wammwe. Omusajja alina ekisasalala ewaka muga Katonda ne bw'olikola ewaka tewagenda kubaawo nkulaakulana. Anti amagezi ge gabeera mu mulongo yasibye akaviiri nange kenjagala. Mama Kamaadi batukudde enkota y'ettooke ffe tugula myera. Nange njagala shaliya nga Farida ku dduuka gy'ayina n'otunuulira emmala eyo. Bawa Farida gy'akola ne bbaawo gy'akola. Mwenna mukolerera shaliya. Omukazi mulowooza nnyo mmwe abatakola mbu temulina kuba na contribution waka. Omukazi atakola naye aba n'omukono ewaka okusinziira ku bwongo bwe. Omukazi atakola abaawo naye ng'omusajja tayinza wadde okutunda ente nga tamwebuuzizzaako. Era ng'omusanga ku kkubo n'omugamba mwami kalyesuubula. Nguze akabuziko kano nnyina dduwa. Nagamba ompaamu mmeka nti 10,000. Tiyi si 12. Kale badde seetegese. Ne kamala okuddayo njogere ne mukulu munnange tujja kutumira toofe kawungeezi gye tunaaba tusazeewo. Aba akola. Ne bwe kaseera mujja mulongo olaba omusajja twalina pikipiki 6 mulongo. Wallahi ya Mungu ngenza okutegeera nga yakatunda nnya. Bagamba okole ki Mama Kalimu? Mu kuzigula wateekamu ki? Onkubira engalo. Ngalo z'abadde. Basajja beekubire.
N'olwekyo bakazi mmwe mubeere n'emigaso ewaka ne munoba ne mwezza ne munoba olaba benda weetuli. Use your common sense. Akuleka mu kisenge ne yeebaka ku mukozi kaakati ate ng'oliko bali bugonzi wano nno mubayita yinjini nti ogenda kukomawo nga bamutaddemu empya. Yinjini yaali ato.